Neba je mumba presenter mulala. Zenko yakamanyiro mushero. Lidi yamba presenter omulala saka kumanyira ngo muntu watandika okogera ebya magezi ngo omusiro walirako. Nagambye ko sa Luganda. Let Brian White. Kino nkiddamu nakyogera ku TVM week ewedde. Naye kugamba nti buli muvubuka yenna ndaba kusanyuka TV. Bw'obanga ozimba empire yo tugiteeka nga mu bakazi. Nalaba Brian White mu kooti ng'ali mu kudefendinga mukazi. Brian White obulamu bwe bonna yabuzimbira ku bakazi. Gwe muvubuka yenna ndaba kusanyuka TV. Tukwananga omukazi n'omusubira mu feature n'omusubira okuyamba. Omuvubuka yenna alina dream. Ompulira ekiroto. Don't be surrounded by women. Be you wako. Osobola okukwata omukazi n'omugulira emmotoka n'omuzimbira ennyumba n'omukwata ne shamba boy. Wako ebintu byakali muhiri gy'obiraba mu mawulire. Bena byetolera ku sex. Sex is a sin from the Bible. Sex asiba. It binds. It's a binding. Kale, Samson mu Bible. For example ya Samson. Mukazi yamusala ku enviri. Daudi kabaka mukawuliya yamusuula. Bakazi. Mukatona mugula muvuka we nanda bakubusoga Royal Radio ne busanyuka TV wesonyo abakazi. Njagala tukole mu simple analysis. Omukazi bwafuna ekizibu omuwa sente n'omukolera business. Mukatona mugulu be bakusiba wako n'ogende Luzira. Omukazi sente zokosa jana kukusaba mu komere Luzira. Nagamba tata Brian omanyi abona tebalina kyakulya. Naye nga atalina ne mukwano kugamaze okwebaka naye najje Luzira nakusaba n'ez'okulya n'ez'okusanyusamu. Wako n'ofa n'ogenda ku ntaana. Waite ennaku nnya. Omukazi nga yafuna ddo omusajja agenda okuli pressinga. Ajja kulumbe nakwata mu kirawo. Annumye tata w'abaana mu nnaku 3. Tasiba nagamba nti kulavu gyembadde ne Wako. Kamuweye emyaka emirala 2 oba 5 kumuwa respect. Taisa nnaku 3 nga tanafuna musajja mulala. Twali mu kooti Brian. Otegedde bulungi. Omusajja omuvubuka kati njogera eri abavubuka. Omuvubuka wenna weesonyiwe okuteeka obwongo, obulamu, ebirowoozo ku mukazi. Omuvubuka genda okole gym, genda ofune sente, kola business, fa ku baana bo, ku baganda bo, bazadde bo. Toli kintu kirimatiza mukazi kuva mu Bible. Eva teyamatira laavu ya Adam, yafunayo ku laavu y'omusota. Kakati ekintu ekisudde abagagga bonna bakazi. Yobu olwayavuola mu katono. Yobu abakazi bamulumuka. Yenga lero oli ku fomu. Ako kakokozeeyo sijja kuwana. Yobu bakazi. Ba president saba amawanga abenda. King Rusi the 16 si mukazi. Bakazi. Obulya bulungi. King Muswati. Ekimulamaseza King Domiye. Bakazi ate yayagala mbeerere. Alina bangi. Nakino kanchikubulire. Okumanya nti sex is a curse. Waliyo family ezimu nga boje bakakoto yegaggawala. Ekyo nkidi. Waliyo family ezimu nga boje bakakoto wona ndwadde. Waliyo family ezimu nga mukazi mukakoto wona ngonti yabasako gwina afuna accident. Eza accident zemula ku Masaka Road, zemula ku Jinja Road. Ziba baba asuza na mukazi. Sekeriza mudogo musawo Muganda agamba towebaka ku mukazi ngo ina kyogenda okukola. Pastor agamba towebaka ku mukazi ngo ina kyogenda okukola. Inze nakulanga bawona kyamagezi kyojo okukola. Tobera na mukazi. Kitegeeza nti sex is a very bad thing. It can remove you to destruction. Ye Brian White. Sex. Alakali. PDD. Abayimbi wona bawulira mu nsejja basura sex. Ontegedde. Kobe w'amaanyi ng'oli president wansi sex. Ida kugwa. Ate sex tomukuta. Era wakoba okwananga kakazire kakweragirako kaleke. Gwe tofaayo. Mbandu kuona bizi. Obonye ebizibu. Nze buli mukazi gwenkwana agana abamponyeza ebizibu. Kubanga omukazi katatekali kintu kisinga kwasa nnaku Wako. Omukazi omukwana n'abanga atalyangako n'agambe waffe amalalo simakole, mama yetaga gomesi, omwana yetaga ne bakutika ebizibu ge yande badde afa. Wako no kankuyigiriza na kino. Buli lunaku lw'oliva mu nsi omuntu yekali jjukira nti wali okizisizeko ye mwana wo. That is true. Ye mwana aligamba taata yagenda. Baba yaja. Ati n'abenganda tobeesiganganya waliwo baganda batayagala obeerawo woli. Abantu babiri botu wange ekitibwa mu bulamu nga tonava ku nsi. Mama wakuzaala, kitaawe wakuzaala, n'omwana gozadde. Those are the true friends you have in the world. Bana emikwano gyonna gibbere ya bano bonna bakafuka bembeera nabo mikwano gyo bawako bembeera nabo kasitolo genda biba bikoze eki. Segirinya yagenda mbulyani afa ku baana be.
Kati gobanga okola ebintu byonna omuvubuka ali kusanyuka Stephen Busoga loyo mukatonda mugulu ofanga ku maama wo kitaawo abaana bozaala siganyi kufa ku balala then olyo kofe ku bantu abakola ki ndi mkono chiwe Brian White mukoti kubanga ati kye nkugamba your true friends Brian singa investinga mu baana be na investinga mu maama we ne nnyina sente ze yawaba ne mikwana mulaba nga beti ko busukali bona abamba muvumane ku internet kati singa bajjukira towegulanga n'emikwalo batusoza kusanyusa mwana wo na maama wo na taata wo baganda bate sinnyo kwa baganda bonna bwe balinga ba mikwano baganda babanja batakwagala wako bofuna yo mukisanga muganda wakwagala mukole ki mwenda ino leka kati mu bulamu ate nakyo kusatu wako abavubuka kino nkigamba nkiddamu era nkyogera nga ndi ku TV tokoleranga kabampaane gomanyi lwaki mbadde njogera ku nantume n'onyiiga kubanze saagala kabampaane njogera ekintu ekitufu nga bwe kikola ki njagala gwe buli ali mu kazigo nga bakubira enduulu kati nti wako waffe bakisigo gwe basoso zikubira abantu bala mu magoma gavugira aliyo bazikubira Lwasa ne bazikubira Sipapa ne bazikubira Brian White wetu bazikubira Semwogerere ne bazikubira Besigye ne bazikubira Museveni bazikubira Bobi Wine bajja kujja bazikubira omula engalo tezigwawo nzo bulamu bwensinga okwagala wako obulaba kugenda ku Western nembuza ku bantu ayagadde nambuza atayagala natakola ki nze wako sibuuza muntu atambuzizza nategera otya nda sibuuza atambuzizza kyovala kinali ngambo seba kitegeza banako kinali ngambo omulangira suuna watola musa nze sibuuza muntu atambuzizza kakati sisobola kukusanga wako balina kubuuza kakatiro kankikubuuza mu bulamu abantu bembuuza first katonda wange buli kumaca oyo mulala nyinza okuba sigenda mu church naye mmanyi katonda kubanga mmanyi katonda kitaffe katonda omwana katonda omwoyo omutukuvu ebyo tebabizanyirako era bayibuli egamba alivoola omwana alisonyiwa segamenti voola Yesu naye alivoola omwoyo omutukuvu talisonyiwa because Holy Spirit is a gift katonda kyeyatulekera okutulungamya wako osobola okubanga oyingira mu loogi ekino kigamba tugenda wa mu loogi emwoyo omutukuvu osobola okubanga ovuga emmotoka n'akuyisa mu luguudo that is the Holy Spirit ompulya bulungi kyebayita Holy Spirit Yesu yagamba bwe yali agenda mu ggulu tigenda kubalekera ekirabo eky'amaanyi era okumanya nti bayibuli gyeri era ntuufu Yesu bwe yatulekera omwoyo omutukuvu nti atuvuliventinga okukola ebibi bingi obutatemula oyinza nga nti wakanyiisa kange nenkwata ejjambi ya mutemi ekintu ekigaana mu mutima ogenda okutema omuntu ye mwoyo omutukuvu oyinza okukwata mukazi wo n'omusajja ekintu ekikontrolinga tempayo ye mwoyo omutukuvu so all in all Holy Spirit ekintu ekikontrolinga tempayo dungu toba oli mwana wa Katonda kyusa amayinja gano gafuuka emmere navuga nti omuntu taba mulamu lwa mmere yokka wabula nabanga mulamu n'olw'ekigambo kya Katonda yalungamizibwa omwoyo omuki omwoyo omutukuvu nti Holy Spirit yagaana okwenda ennyo without the Holy Spirit the world would have been a very very bad place to live in. That's why ogenda kunzijjako that's why nti omuntu yenna nga owa Katonda ekite waliwo omuntu ow'omunda ye mwoyo ki ekintu ekyo ekigaana okukola ekibi ddala oli mukazi wano ndaba ku TV oyagala ennyumba ya nayiba eremere ku musingi naye ekyo lwaki owarana munno that's the Holy Spirit ogenda kugobesa wako ku mulimu ogenda kufuna muki what's the Holy that is the Holy Spirit that's why Jesus recognized the power of the Holy Spirit agamba nti ngenda kubalekera ekirabo ekisinga byonna ye Holy ne Yesu Holy Spirit yamuyita kirabo ne Bible negamba nti osobola okuvoola Yesu era bamuvoola Yesu bangi naye ng'oyagala kulaba obusungu bwa Katonda voola ekintu kibayita Holy Spirit. That's why abalokole bangi abafeera mu Katonda tebakirekamu mwoyo bafeera mu linnya lya Yesu linnya lya Yesu ly'amaanyi n'ekizibu omulokole ow'omwoyo okufeera mu mwoyo because omwoyo Spirit is fire. Ontegedde bulungi kakati Brian White singa yeekwasa Katonda namanya nti Katonda ye mukwano gwange abaana bange ne mama nitati tibandi mukoze eki the moment you defend women kubanga gwe omuvubuka wena tugambe Samsoni yagwa bakazi yali w'amaanyi Dawudi yagwa bakazi kati gwani omuvubuka okimanyi omuvubuka omugezi ayagala ogagawala akola emintu mitono nnyo toweeteka kuvuga mmotoka okuba owakabi bw'oba olina ekibuto nga bajja ogenda okiggyeko improve your life jja mu gym ayo kali sente z'owo omukazi nagamba nti empayo emitwalo 2 zikunganya okolemu omudala gw'ennyaanya diwe mama wo gwe mama yayamba bamulekwa beera ku kyalo yeweereyo obwana 2 enfuuzi Katonda agenda kuwa ekisa kingi bana abakazi tebakuta wako
tulabanga ko mugaga nagulira omukazi ennyonyi namuwa buli kimu kyayagala n'ayenda kiri ekihoro tekikuta kamera kitakawo nga kiringa nayikondo kimera bumizi kimera emisota kimera timba gati ndongi kwando tekikuta tulina amateeka agatufuga nakukoba njogera mbimanyi kyokama nze nsinga okumanya kiri ekihoro tekikola tosobola kukikusa nze tomujja kunkanga kati tosobola kukuta gwe omuvubuka ndaba mind about your life and your family kati Brian White muyige mukimu nti amalala gensi osanga omuyimbi agenze ku show alina bibounce bisindika ate abawagizi nosanga akayimbi kamasikini ya Mungu kaganya okuba bakasitoma baake ekitiibwa kalooza nti kanjawulo olwokuba kabeera ku TV ne bu video weeyisanga bulungi mu nsi eno bw'osanga ng'omunaku tolina kyanjawulo ky'omusego Katonda yakuyamba buyambi n'ofuna akamotoka Katonda yakuyamba buyambi n'akuwa akanyasaawo n'akatwala Katonda yakuyamba buyambi n'akuwa akafaaka akabyo n'osanga munnabyabufuzi nga yena bw'atuuka ku kyala yagala bamusinze nga yigwe Katonda takolera mu malala. That's why buli munnabyabufuzi yeegulumiza tasobola kuwangula nsi eno. Katonda ayagala abantu abekakkanya. Kakati kankamba ekigambo kimu Katonda ayagala abantu abekakkanya. That's why one of the most humble people they touch the heart of God. True. Nego roza bakumi baje wafe wako mimi n'obunyabonya abanaku olamusanga kwa abantu banaku kyalawo obeera bolifa balumu asoka onyati waliwo omuntu afa ku kyana bagamba tumuwonye boss mu kyalo baka abantu batano abakwenyumiriza moto yawererako omwana wange oyanyamba nga sina kyakulya kubanga binamu birabye teri yetise bintu byanse eno bambindi yambireka obote yabireka Museveni ajja kubireka Kadafi mogere yabireka buli muntu yena yabireka kakati weisanga bulungi abamajja bali bakuma Brian White baliwa kakati ate basologana yimukomera no like ate naba bamaje era buli muntu Museveni gwa security abakuwadde kubega kumanya kikyoli kati nga toyina bikolobero security oboja agazaaki wako sina bikoze security ejagazaaki sibba sita sina mutima mubi sikola diru sina kanze n'abantu banzira ndona kumba abantu bafunya akawumbi kamu kitundu mu linnya lya Bajjo nakiwulira tonabira ku internet nti Bajjo yali dese abafunye oziramu siri sina zikwa nebagamba katokana banzimbo yafuna batojafuna nakwata Bible zinagamye nzikiriza mu Katonda sigenda kwambala t-shirt ya NRM sina kingenda kwera Museveni nakugamba sente zendifuna ngaziyamba gwanga lyange isi sempa de project ngenda kusomesa bavubuka ku butetingana ekyo nkikola ki nesiri mirakazira munonyeza Museveni campaign era wabayo omuntu yenna akuba Museveni era Museveni tukankigambe ku TV babayo ngo omuntu yefudde Bajjo muwe sente aliye banji babiwandise Bajjo yafunya akawumbi kamu kitundu wale mukwano waziraku wale mukwano gwange yankubidde mu America ne mugamba waba babbi aye mwino yafunie waba yafunya nti mukisa ngwi waba yafunye muki naye nze ndayira amazima ga Katonda ate sina gwe neegaana kino nkikola between me and my God ndayira amazima ga Katonda kino ekisajja sinakwata wadde ku lukumirwa Museveni sina nonya na ku Museveni kumpa sente akufuna Saddam 70 chibi sichibi era ngamba ndayira kubanga ampe mukoledde ki ka oyagana akola kirisiti nti Bajjo abadde alina kufuna zino simanyi gundi abadde alina kufuna zino nkozi kale nali munjiga seekoki tewali naye kati jjukira abantu batambuza neze propaganda kinakugamba kiraga nti boderanguleegi onaba ofunye nakwidano bakobe soko owulire naga nti boderanguleegi ekola kikulu nga bakoze ekintu kandi baga nti Bajjo sibana kubiddamu tebinoma nakunnoma kale naye tujja Brian White papa nzagana mbanga ndio gande musajja mukulu siko sigombira byenzi zaako mbadde nkugamba nti oli waddembe okubbira mu linnya lyange ekyo nakyokola ki kubanga ne goba lwaki tamala kola assessment ne bavuga nti Bajjo yaluwa Bajjo nonkubira essimu kati gwabanga baziga babugayi bwezo bagambe sente z'omusolo ziri bakabirira paka tuwano wayita weyisi wako lina akuwa sente mu linnya lyaki ly'omuntu kati no gavumenti kidabi kitubanga bitufu babikola basi naye ndabaga propaganda wa social media ochegera bulungi Brian White in relation to Brian White boboli kwogera oli professor Brian White mumazi everything related tugende ku bintu mu weddeyo Brian White alina kyagasa gwanga yaliko ku time ye musabira yona jali njagala alokoke Brian White message yange joli mukomera amalala genso galabye emikwano genso girabye olumi bwenso bulabye lokoka Yesu akwagala nikwenda tulinga ku kiri munyegenyege abana bali kusanga ebivu tugenda ku bintu bya magezi nyegenyege sinjitaga jo njajikuba mukate mumama temumbuza ka bintu bya musiposa alinze nja kujikuba
kati watu wakala njikube tojimbuza kale tuje sio kuwana bintu bichamu olokwa wa sponsor linze